have to move on. Nete kitegeza nti okuva ku mirime Uganda ogende mu America nti ensi ebe ekulemi. Kuba asiroza ati bonna bali mu America bagendayo kuba abali bubi. You explore, you go and see the world ate ensi endala nga bwetambula. Era nange kenyini natera okubeega ttaka abantu b'omu America eyo. Okulaba nti nange ndabaako ate ku another world. So ebyo byonna ebize byogerwa nti Kaiyz bamugoba sibanya Kaiyz abadde bubi, that's all lie. Obonna bulimba. Just abantu batukako ekiseera n'ogamba okay kino ekintu kikoze for the last 4 years. Mfunyeemu ki, nfiiriddwa ki, and you move forward. Ensi yakugenda mu maaso. Abamu bali abe baga nti emirimu gye mukola muyino gifiirako. That's a bad element of thinking. So obonna bulimba. Nze nasemba olaba Kaiyz nga emotoka ye eri bwe yafuna accident. Kaiyz yagulirawo markets. I think yali yagule. So ekyokubiri growth in our setting in Africa. Okukukuza kizibuwala. Toyinza beerawo ng'oli TV presenter for the last 3 years. Balina okubeera nga bakkuza. Kati ku NBS Kaiyz abadde agenda beera ki? Manager, producer. So buli wabeera mu kifo nga tebakkuza. You are not promoted. Nomala mu kifo emyaka ena. That means they are not seeing your worth so much. You transfer your knowledge elsewhere. Negative in private sector kizibu okukuza. Because our society is like that. Kaiyz yajja ku NBS, he has done a lot by the way. Kaiyz akoze nnyo. In fact, neri erinnya Kaiyz lyalina abambali tebasuubira nti ajja kubeera nalyo. So Kaiyz has done a lot. I think omulimo gwagukoze bulungi nga munnamawulire. Wadde waliwo bana basinika amannyo. Kaiyz abuuza ebibuuzo tebikwatagana ye script gye bamuwa. Because tobeerangako munnamawulire era tojja kubitegeera bye nkugamba. Producer yakuwa script oba bakama abo nti genda obuuze ebibuuzo bwebiti. Segera. So omuntu Kaiyz yoyo Kaiyz era bye bibuuzo byalina okubuuza abantu. Kwaki ekinyumisa program. Bwoba yagala byakubuuza bulungi tebasobola kukyaza ku TV ate gwe kennyini ne weesettingira ebibuuzo. So nalabye yabanenya Kaiyz. Kaiyz has done his job in Uganda. Agukoze bulungi absolutely. Because NBS has talents. Waliwo abaana balungi awo naye Kaiyz ekintu yatuuka nga akikutte bwati. Ngera ni kati kalakata Kaiyz bwatabaako na Natalia. Nezaala toto olaba nti waliwo ekikyamu. So Kaiyz wabasazewo genda mu America, wish him luck. Bwe kibanga kituufu agenda ate ayongere ku knowledge. Atalabika ensi endala nga bwetambula. So definitely even me am coming very soon. Ate nange neeyongere okukola ki? One okusoma n'okulaba ku mawanga g'abazungu nga bwe gakola ki? Nete kitegeeza nti byagenze mu America oba okuba ekyeyo nti Uganda ebe emulemye. That's a wrong perception people have. No. Kaiyz didn't leave NBS nti kubanga nti abadde bubi. Omanyimu abantu temubamanyi mubalabira ku TV. The problem you think buli omu abona. Kye nalabako ku bantu abamu is leero Wednesday I'm at my home. Today is neze ndi wange nwa juice. Obulamu butambulanga wenna bubala. Fo obulamu obwaffe butambulanga bwe twabubala. Tewaliwo kitugwako by accident. Nkugeerero lwakusatu neze ndi wano nwa juice. Era nakibala nti by this time I will be at my home in the morning taking juice. Ngandi wange mirembe miyitirivu. Kwa buli kimutu fo obulamu bwaffe nga bwe twabubala era we buli. Era ebijjiko bya sukali tunwa byebyo, emmere tugirira mu budde nga bwe twabibala. So abantu abamu mu kiyige nti mulayifu eno ebintu abamu bibatambuliranga we Kaiyz yabala nti nja kukola ku NBS emyaka bwegiti malate nyende mu America. This is not an accident.
So siraba wona na muntu agamba mbu Kaiyz mbu Uganda ya mulemye nedda obulamu buyina okutambula nga we wabubala nange junior ekisera kyange kigenda kutuuka nyende mu America ne right now I'm very busy nga bwolaba it's a Wednesday as in office ndi wange kubanga obulamu buyina okutambula nga we twabubala osegera kyovula abamu mutunyigira mutuwalana ne ate mutuwalane bulungi mutuwalana bubi mutuwalane bulungi kubanga obulamu butambula nga we twabubala feteri kitugwako by accident kyovula mujja tuwalana mulumye emitwe gibalume mutuuke mutuveeko abali eyo abatuwalana mujja kulumwa emitwe mutwesonyiwe mugende nayo manyi junior kamwesonyiwe kwa obulamu butambula nga we yabubala okitegedde ekintu ekyo okitegedde bulungi wamma akitegedde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi so kakati mmuli okuba obulamu bubatambulira bubi mulonza buli omu alina okubonaabona mbu junior nkeera entuyane emotoka yange yiye parkies my car is parked there I'm now at my home ko obulamu buyina okutambula nti nagamba nja kunwa ka juice nagamba nja kukola kino so Kaiyz we wish you the best ate bwofuna ekikazi kinkuba kyera leka kikuwase Kaiyz nkusibirira entanda Kaiyz funa ekikazi nabagamba wano abanayugamba bujenga mbagamba nti abantu bagenda kuba wasaba gwewo mu Uganda nga muwakana kati Kaiyz teyataddeyo ddo omukazi omweru omunene Kaiyz bamuwasirizaawo mu America nga yakatuuka I have been telling you nga mugandi musiru entertainment industry bonna babawasiza nera buli jombi bagamba nti bana bagenda okusigala mu Uganda mugenda kuba batono abantu bagenda baggwako bonna abavubuka bafumbiddwa in fact ku list yange eyabafumbiddwa Kaiyz namba 17 waliwo n'abafumbirwa edda naye just baba mabummi visa zigenda mu America nenga they are married nera kakati Kaiyz saaniika bulungi emmere oyo omukyala gwe wafunye ayina abaana batwale ku ssomero Kaiyz oyina omuze ogwebaka mu America teriyo ba supervisor kera ku makya siimula ennyumba nga bw'osazeewo Kaiyz ogenda ofumbirwe omulimu oguveeko osegere so ojja kujja nkusomese naye omukazi nga mukulu neera naawe Kaiyz era toli muto so most of the boys bulijjo mbagamba ebintu bino nga mumpakanya mbu junior tayagaliza banne junior siba atategeera Kaiyz tebamuwasiza abantu bali mu bufumbo olwedde nze junior buli kyenjogera just mark my words time will always tell so eyo nini BS bagiwasiza as are going si Kaiyz yeka just lwakuba nti by God's sake visa ya Kaiyz yajja mangu ninga bangi babawasizaawo media industry music industry all of them are married so Kaiyz tukwagaliza ekyeyo ekirungi bamwana muwulize eri mukyalawo okisegeera fumba emmere yasenku twala abaana ku ssomero abo abakyala abo abakulukulu baagala nnyo basalirako apple ozirye baagala nnyo masaaji okisegeera Kaiyz sala enjala omukazi ojja mukola masaaji enjala zigende zimufumita omubiri bagobe saagala nkulaba ate nga bakudeportinze so we pray for you Kaiyz nti ekyeyo kikutambulire bulungi naye nga abannayuganda bajjewo eno mentality nti buli agenda e Bulaaya ensi eba ekoze eki ensi eba emulemye so Kaiyz tujja mumisinga nnyo my brother kubanga kati the fact is boy child eri mu kubonaabona mu Uganda so abafumbirwa edda naye nga mukyekwese muveeyo mu lwatu kuba era tujja kumanya those who got married earlier muveeyo ki mu lwatu kubanga era tujja kukola ki
tujja kumanya naye nga boy child tugisabire embeera y'ebyenfuna mu Uganda eyongeredde ddala okuba enzibu. So Kaiyz Katonda yakuyambye n'otagenda mu Middle East naye omukyalo oyo yakuwasizza muwe respect kera ku makya saaniika emmere waata amatooke Kaiyz simuula ennyumba ate n'abaana be obalabirire. Abakyala abo bankuba kyeyo baagala nnyo keya naddala nga wafumbiddwa Kaiyz alina abaana ba making your friend. Abaana b'abazungu tebaagala bya baboggolera Kaiyz. So ojja kunkubira essimu nkwe ku tips naye nga n'abalala bakyagenda. Kaiyz si yasoose ate si yasembye. So story ya Kaiyz nga ngimaze NRM ba social media influencer bavuddeyo ne basindikira sami obubaka mbwawone mangu jukira gye buvuddeko emabega NUP yagaanira ddala okwesembereza obulwadde bwa sami myezi ebiri nga sami mulwadde ne principal Bob Wine yagaana okuteekayo obubaka. Sami ye fotu soja asoose mu byafaayo bye NUP obutateekayo wadde fundraising. Jukira amawulire agavaayo mu ddwaliro galaga nti sami yeetaaga obukadde 4 naye NUP n'abagiwagira baagaana nga bagamba nti sami mbega tebamanyi gyagwa. Kituufu mu kintu kino hypocrite asooka ye sami si ye Bob Wine. Era NUP ngiwagira 100 ku 100. Oyo omuvubuka sami yavuma Bob Wine wano ng'ensi eraba. Ovuma otya gw'owagira? Omuntu lwe wabanga ayina ensobi. It's not you to talk about the mistakes zirekera NRM. Kati abanupu bamuliwadinge bati. Naye NRM ba influencer ne ba blogger bagenze maso mbubaswaza NUP. Mwabe NRM ebyo ebintu by'ekisiru mu bifemu. You have a lot you can do. Bob Wine, Bobe Kulu. Okumala obudde bwono data. Mbo postinga sami wandi badde onoonya bamobilize aba President 7 abalwadde n'oba wa sente. Mbo mwagala labisa Bob Wine bakyamulabisa. Ne wemuvaayo ne mukola bu posti. Mbo mulumiddwa nnyo sami okulwala mu NRM be nalabye ba influencer. You are wasting time. You are wasting time. Sami Noga sami bwe is paying for his sins. Era fere tetuwulira namukisa mbu yalwala oba alwale. Sami azaasekerera abalwadde wano. Abantu nga balwadde n'akola video ng'aseka. Sami azaavuma abafu. Somu si babiri si basatu. Nga yenwera juice n'aseka n'asimika ebinnya. That is hypocrisy. Oh, that is hypocrisy. Nope, you can't blackmail NUP. Of a supporter they definitely know is working with the government. Tosobola ku blackmailinga ba Nope. Ko Bob Wine si musawo. Have you ever seen Bob Wine taking care of the sick or mita musawo? So, mwabe nali mutujeka akajanja. Amalualiro tegali muddagala lwaki Bebekulu tapostinga kwebyo. Enguudo mbi Twitter yekola ki lwaki tapostinga kwebyo. I think Bebekulu is even high time of bintu ebimu obitulekere. Post on national importance. Nekati opostinge sami kati aha so what? The people who mobilized for the election of the president are very busy, they have nothing to do. You are posting this idiot. And you think Bebe Cool because they are posting, we are all going to follow. That's a lie. That's a lie. You can't blackmail NUP. Bob Wine's stand is clear. Nope's message is clear. What na wabanga sami mulwadde definitely nga mulwadde.
NUP musondere sente bati situlwago gyeyingizamu gwe wennyini ffe twali mu situlwago nga tulwala nga tetukubira bantu ndulu mbuba neemuganya okunsondera situlwago wawe bagyewandisizaamu. There are times when not real okudefendingira Bob Wine kubanga naffe okenda okutunulira ate abewaffe mwenale mwe bebakola nabeera bya kisiru. Situlwago free entry, free exit. You can't blackmail people lwaki tebakulabiridde. It's like me waking up netandika okuvuma MK project. Ninenda gano nabo nti balina okundabirira. NUP insurance company. Mbubu olwala ye insurance. I think some people you should start realizing mukwata obulamu bwamwe mubuteke mu insurance. Medical insurance weeri. Teka nga emitwalo ebiri buli mwezi. Baganyi abeni yo mwanyize bulungi. Baganyi okusondera sami ne bwana eyogeza mbwanonye simpase tewali simpase situwago jiyingira mu kululwa bangi nnyo bagifiiriddemu kati oloba Franka abaafa bayasini Kawuma babazimbire monuments. Mbutukabe abantu bali muno mu ggwanga abategeera beetaaga capital wa mitwalo 3 abaana bamaze okusoma tebalina mirimu nze ntwetinga samisami Swad the mighty family yatugamba dda mugagga oyo omuvubuka mbuye mugagga yakola dda steteze n'atuvuma n'atuteeka wali kati tumwogereko ki goza abantu basiru abantu balaba abantu bategeera ne bategeera nti ono mbega mbulyamu nupo yali alwadde ne batamusondera era bano ate NRM mwazise sami by the mere fact that it's on NRM bloggers who are posting sami it means he was a spy. NUP is right. Teri bantu bocheseza sami nga bebekulu na follow figure. In the process of burning a lizard, you are burning the house. It means NUP into. Tubera tuti NRM nga tuliawo. Nga basinga okusondera junior banupu kiba kitegeeza you have confirmed the allegation. You have confirmed. Faza n'alwala ng'ate ab'amasabo be balumwa. Tell me where a priest is sick. But which doctors are the ones who are crying? Gwe tokiraba naawe mbusami embega. Nti Bob Wine mutuufu. Babekulu ne sami omukwano bagujjawa. Because I don't think Babekulu made that post out of the blue. I don't think full figure nakangobi nga bwe mumanyi can post somebody without orders. Who ordered these NRM people to post sami? They want to conclude that it is true. Omanya omuntu wotegerera ababenga afunye ebizibu. When a person is in trouble, that's when you know where the person follows. Nzendo byekuwa no opposition abalwala honorable numbers the government never sasulira bills. Naye atera nenda babena alimu abalwala government neta basasulira. So sami bobo ndaba my brother, there is no sympathy for you. Nabe uwabe ni yupi bakulaze tebakwagala. Kati osigadde ku kisa kya NRM. Nakugamba toketta abantu ate n'obavuma. You can't be a spy. Ngate be bakutumya okuketta ate obavuma. That's the mistake you made. Sami okolawa. Mpayo business yemu mu Uganda. Oberi ebweru wa Uganda. Jimpeyo. You think everybody is stupid. You can't fool everybody.
And sometimes that should be a wake-up call for you. Otegere nti abantu si basiru. Mugenda ne mukola ebintu, ne mulya sente zammwe, ne mukolagana ne government on the expense of innocent people. There are people who support NUP genuinely. They did tebagala bubaka. Tebagala bwa MOP genuinely. Nyoba wabo basami abayayi ekigere ekimu kirimu enalemu ekirala kirimu NUP. That's hypocrisy. Ekise gwanga lino buli bwangu. And then they want to be angels. Junior, wakoze obyo okwogera ku mulwadde, omulwadde naye nga muli wankwe. Do you know how many people have died in that struggle? Younger people innocently. Kati ombulira bano basami ekiro wa government emisana wa NUP by the mere fact that Bobbe Kulu posted you. Full figure nayongereza okwo. Manyi ne buno buloga bwe nali muna bwera bujja kulipira. It is an order from somebody. As a junior, I'm independent minded. I'm independent minded. Sibuli chimunti abe nale mchemukola mbunja bagoberera. I have a future, my brother. This Uganda will be here without a nalem. And we shall be around. Uganda teko makufe. Eriye jisera chichijo kubamu nga tetuliwo nenga Uganda weri. Kakati nze nebuusa. Ekisinza okumpalanya abantu b'enalemu mazima. Tulusi. Nzisikwana na muli wankwe. Impagira nnyo omwana weni UP. Alwadde ne bamusondera nga Bobby Yanga, nga Sauda Madada, nga Kabaya abatakyuseeko wadde. Naye sijja kuddira sami mbega gwe mmanyi. Nga ne babebe kulu bakikofaminze nti bamumanyi. Ate ng'ambe nti NUP yakoze bubi. Gw'omulabe akulira munda omuli wadinga. Ebisere bimu Bobo Wine ne tumunenyeko naye banne naffe tutumwe. Why does NUP reward Sami? For what? For abusing them? The deal went sour. Era embeera Sami ne penge gye yali agenda okwolekera. Sami embe tobeera mu nsi nga toyina woogwa. It's dangerous. Mu nsi tobeeranga n'ebigere bibiri. Era nalabye Kayewizido omu bamuvuma. Ne mugamba my brother Kaye. Bw'oba oli wa Bobi Wine beere wa Bobby. You are going to have problems with those bloggers. Kyeva nalabye babloga be NUP nga bavuma Kaye. Beere eri gy'olina okuba. Bw'oba osazeewo okubeera eno beera eno. At the moment people start doubting you. Ffe kyekituwagiza President Museveni ne General Muhoozi. Junior ne bwonsanga ku street, I'm a supporter of Muhoozi movement. Sekweka setaaga Bobi Wine. Buli andaba olwa Bobi Wine enkya todda. Nze mwe man of truth. Tobeeranga eno n'eno. So Sami ebyobufuzi wabizannya bubi. Bobi Wine n'akugwamu. You are not a royal card of NUP. That's why newe walwadde. Ogezezaako nnoonya sympathy. Ne sympathy ate b'enaalemu be bagikuwa. Okwongera okuziikira ku ttaka. Mu nsi wagira gw'owagira. Mubeereko mu defending. Nze ne bwe mba nakazuukuka nonga Junior ne president yaddako ngambira we moke. Muhoozi is the next president.
So sami engeri gye wasekerera abafu n'abalwadde. For us, we shall not be hypocrites. We shall call a spade, not a big spoon. The junior embwanji itambwa. So now that ne junior novuma omulwadde omuli wenkwe yawula mwebika n'abalwadde balina mwebika. There are people who fall sick genuinely. Those need help. And there are those abali benkwe abalowoleza ofuna mu struggle y'NUP nga ate ne mabbali beerima nti bannuupu ninga actually beenaalemu abawedde emirimu. I don't have mass on those ones. They call it blackmail. Abanuganda mwejjemu obuli bwenkwe. Ekibi kibe kibi. Sami has been condemned by his own party. Mbulu Sami yayiwawo omubiri tumbavu mubiri ki ani yamutuma. Swago jingiranga gwe. Swago si religion si dini. Free entry free exit. Ebikutukako collateral damage. Tutandika kubuuza Bob Wine kakati nze nalwadde nupo ine eddwaliro. Kiriyanga kakati nange okutandika okunenya President Museveni abalwadde mwenaalemu. Sickness is part of life, but you can't use your sickness to blackmail the party. That's where I disagree. Nti oja kozesa obulwadde bw'obweyambise okublackmailinga party yo. Nange tambale wendi ndi mulwadde, I didn't work. I'm sick. Kati ntandika okuvuma aba genomos. Munda bandi mulwadde temina kye mukozeho. Really ebintu ebimu abana Uganda start reasoning okusuka wana amaaso gammwe wegalabira. Here Sami is a hypocrite. So abantu bannuupu mbebaza mwanyize bulungi ku luno bambi obusungu mu buwongeremu to teach these boys a lesson that they can't use your sympathy to victimize you. Abana bano babazanyira ku bwongo. Kwa mwine ekisa kingi abantu bebweru mwine ekisa. Nene museteza ne zigendera mu bintu ebyekisiru kati musondera wakyoyo kasasiro. Abafu be bamuyita be yavuma. How can you belittle the dead? Mweseno mujisizeemu obukyayimuloza mugenda kutufuna kwagala. Ochikakasa bwokwate kubeeri oyinza nabagambanga bwokwate kubeeri oyinza oddifunamu. Oyinza okulifuna mu kkuba eryong'olikutte ery'okuvuma abafu saakibagamba n'okkakanya abafu ekkuba eryo w'olikwata nti ekiseera kituuse n'abafu abatasobola kwerwanako bavumibwe mu ggwanga lino. Okikasa ng'eggwanga tukifunamu ekyo. Kakati nze siri musiru, nze sibangako musiru, nze ntegeera. I reason. Nze goliko nasoma, highly intelligent. I don't tolerate anybody anywhere who belittles the dead. Whether they are in NUP, whether they are in NRM, omufu aina rights ze. Sami beyavuma tebalina family. They didn't have a family. But ebyabaluma. Lwaki mufuula ensonga z'abalala nti nnafu? Ezammwe z'ez'amaanyi, bigotism mu luzungu bakiyita. Pretending that what you believe in is superior. Others don't matter. For them, they don't get annoyed and they're not supposed even to celebrate. That is sheer stupidity and arrogance, which we can't accept, my friend. We shall be here, talk about you, whether you are sick or not. Ensejja kulabula ku bikolwa byo. Judgment debera ku nsi. Sami bamulamudde misana. Yalina abasiru abamukubiranga engalo. Sabula tugende. Oli afiiriddwa taata we, afiiriddwa maama we, afiiriddwa senga we. Nojja n'oseka nga gy'oli nti ensi ekoma ku ggwe. Waliyo Katonda.
waliwo oyo atasasulwa sabisabi natukana tuga nti nze ndi bweru munankola ki am outside amateeka ga Uganda tegankwatako nze ndi bweru wali yakwatako oyo atudde waggulu mu bbanga atalabika ayina amaanyi ku nsi eno ye yakutadde katanda ako. And if you have sense ngomaze owona sami because I know you are going to get well, reflect. Mwoba doma nyinti ebyo ebyakabampano bikola kusanyusa NUP. Abali mu NUP abasinga obungi basoma. They separate good and bad. Chovola bawano mu Uganda bategese okwekalakasa teri ajja. Nabagamba 80%. President Museveni jasinzo kola his biggest weapon is education. Uganda inama university 10. Ebyo ekisiru byolimba mbu mujja mwekalakase ebyo byadda. Omwana wa university asoka kwebuuza nekalakase we bankwata. Amanyino omusanga engeri gye gutambulamu ku police. So when you are speaking to our generation, you must be very well versed with the facts. We are not a generation to play on with your sympathetic, words, situations. We are into realism. Typical analysis of situations. Kakati, my brother Sami. Think about your life. If you thought people are happy with you, they are not. People are not happy with you. And I have no problem with anybody who wants to support him. Bane muntegere bulungi. I'm not here to preach hatred. Era sina buzibu na muntu akwata sete zezi wa Sami. But facts remain facts. He has been rejected. He thought by abusing the dead, he could get, these idiots on TikTok who shout every day. Those ones are temporary. Now you treat a fickle support, sentimental support. Which following do you have? Is it fickle or sentimental? Nera temwaso mera temubi mani. Ono mugabati izora junior kakalamu kakana and live. I told you kakalamu I will see you at 2. Why are you calling me at this time? I'm still at my home. Ani bakunonyo kujjako interview Jolinti nero wakubadde junior nze yasigala wayo gere birimu amakezi. Neba YouTuber temunonya bwe muti. I told kakalamu I will see him at 2.